Edda nalina amalala nga njerega buli muntu nze nga neeyisa kigagga mu nsi nga naye tuli baava abasinga maama wange nambuulira ti mwana wange oli munaku naye okunyumya n'abalangira ekyo tekikufuula mulangira tisaawuliriza bigambo bye kuba yali akaddiye olwo nenjerega bantu bange nga ndina abaana b'abaguda n'addamu nampita nti mwana wange weefudde ky'otoli naye gye weewanise waggulu tolina musinjo jjagwa tumala kwekoona olwo ne tujjukira okubuuka kati ndi mu nsi ntawaana ngaba n'empeera y'obunyoomi nsaategeera linda lw'olinyiza kusinga essuubi ly'okweyagala oliba olifuuye mu ŋŋombe kati njagala ŋŋende ewa maama mwetondere ebizibu n'eddalu naye nkooye sifunye essanyu lye nasuubira siri muyimbi naye nyumirwa nnyo ennyimba ezirimu amakulu alina bwe yatuuka naga nti ensi ekunyiga bw'omu ne bwe muba mwajja balongo nti kati mpulira nkooye kuba sirina ssanyu wadde gye nali mpita buli gwe mpita mukwano gwange abeera tandiko life bwetyo bwetutambuza mu bulamu bw'ensi eno tulina akaseera ke tutuukamu n'olowooza nti ensi yiyo mu bulamu bw'ensi eno tulina akaseera ke tutuukamu n'olowooza nti yeggwe asinga mu nsi mu bulamu bw'ensi eno tulina akaseera ke tutuukamu n'olowooza nti without you tewali kisobola kutambula n'olowooza nti yeggwe byonna n'olowooza nti yeggwe kabaka kasita otandika okwerangirirako ebitiibwa nze pulezidenti nze gundi ogenze naye byonna biva mu kwerowoozaako nti ffe tusinga tolibeera asinga mu bulamu bw'ensi eno singa tutandika okujjukira nti tolina kyogenda kukola nga tekikolwangako obulamu bugenda kukwanguyira singa tutandika okujjukira nti tolina kyogenda kufuuka kyewateri yali akifuuseeko obulamu bugenda kukwanguyira tetunnaba kufuna mugagga asinga mu nsi yonna n'amenyawo Mansa Musa ekitegeeza nti abasajja ba Elon Musk ba Jeff Bezos ba Bill Gates wadde nga basanyuka nti bagagga naye record gye balina kye batannamenya kaakati gwe ennyama yaalwo omunaku nga Lugonvu oyina ssuubi ki nti gwe asinga era nti wootali tewali kitambula era ng'olowooza nti yeggwe kabaka yeggwe ow'obuyinza yeggwe ow'ekitiibwa yeggwe byonna nkwaniriza ku Lugonvu ezisho nenkobaza okuba nga otwegaseeko olunaku olwaliro bingi byenfumiitiriza bingi byendaba nendowooza neŋŋana naye ensi etwemalizaamu bwereere nolaba omuntu n'avuga emmotoka n'akuba abantu enfuufu nolaba omuntu n'avuga emmotoka ng'akubira ab'ebigere eŋŋombe nolaba omuntu n'afuna omulimu n'atandika okukimba takyayagala balala kumanya naye njagala kugamba muganda wange toyina kyogenda kufuuka nga tewali yali akifuuse kyosooka okukkiriza nti awo wooli si gwe asoosewo ate kyenjagala okkirize nti si wogenda okufiira era si gwe agenda okusembayo singa tufuna ekintu ekyo obulamu bugenda kutwanguyira nti edda nalina amalala nga njerega buli muntu nga nze neeyisa kigagga mu nsi nga naye tuli baava abasembayo maama wange nambuulira ti mwana wange oli munaku naye gye weewanise waggulu tolina musinjo jjagwa saawuliriza bigambo bye kuba yali akaddiye nze olwo nenjerega bantu bange nga ndina abaana b'abaguda n'addamu nampita ti mwana wange weefudde ky'otoli naye okunyumya n'abalangira ekyo tekikufuula mulangira
okunyumya n'abalangira ekyo tekikufuula mulangira kati njagala ngende ewa maama mwetondere ebizibu n'eddalu naye nkooye sifunye essanyu lye nasuubira. Oyina akaseera w'olina okusooka okwefumiitiririza nti abantu bano abampagaawaganga n'abampagaawaganga bamanya nti ndi munaku, teri ali kwagala ku nsi n'asinga bakadde bo. Ensi ekunyiga bw'omu ne bwe muba mwajja balongo. Njagala okirowoozeeko. Ndowooza ye puroguramu y'olwaliro kati ebisigadde twongerezaako bwongereza. Puroguramu eringa ewedde wadde eringa eyakatandika. Nyina ebintu byentunuulira, nyina abantu bentunuulira abamu nenjogera nabo ne mbagamba muganaye nze kankubuulira ekintu kimu. Omuntu aba tagudde akaseera ke kabeera kaweddeko. Mu bintu bye tukola buli muntu baamuwa ekiseera ky'ekigere w'alina okukolera byakola. Nze sisobola keera ku makya n'enzija ne ndowooza nti nsobola okusinga Wamala Balunabba okusoma amawulire. Sisobola keera ku makya n'enzija ne ndowooza nti nsobola okusinga Franka Walusimbi okusoma amawulire. Sisobola keera ku makya n'enzija ne ndowooza nti ngenda kikuba okusinga Bale Francis bwe yakikubiranga. Ne ndowooza nti ngenda kikuba okusinga Dani Kyaze. Tewali wa sports agenda kujja alowooze nti agenda kuba okusinga ba Patrick Luwandaga. Tewali agenda kujja alowooze nti agenda kuba okusinga ba Stuart Mutebi. Wadde nga basobola okuba nga bakyali mu sisitimu nga tebawulirwa naye basigala b'amaanyi. Naye kyenjagala omanye nti naawe ogenda kusituuka akaseera osaanewo naye ovaawo otya. Tutunulira ku bayimbi. Tubadde n'abayimbi bangi ab'amannya nga bwe boogera naawe owulira nti boogedde nga balinawo everything it takes. Nze gamba nti twalina omuyimbi wano kigenda kutwalira abayimbi b'ennaku zino emyaka n'emyaka. Ab'ennaku zino nkibagamba kigenda kutwalira abayimbi b'ennaku zino emyaka n'emyaka okukola ebivvulu, okufuna erinnya, okufuna ettutumu, okusuula abantu eddalu, okukyankalanya ensi yonna musinga omusajja Abudumulaasi. Naye teyagwa, akaseera ke kaggwako. Tuli mu media. Kigenda kuba kizibu nnyo omuntu okujja akole shows afuuke w'amaanyi asinga Mulindwa Muwonge. Naye Mulindwa Muwonge bambi yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga si yakyawulirwa. Tekitegeeza nti yagwa, akaseera ke kaba kaggwako. Kigenda kuba kizibu nnyo abayimbi b'ennaku zino okukola ebivvulu basinge omukulu kitaffe Lord Fred Sebata. Tekitegeeza nti Lord Fred Sebata yagwa era ukalowooza nti Sebata yagwa oyina ekikyamu ku bwongo, akaseera ke kaggwako, ekisanja kye. Kigenda kubeera kizibu nnyo abakola entertainment shows. Mujja kunjulira baganda bange ba Selector William, Bahabike, Mbazira Tone, abakola entertainment ba Suna Ben, bani. Kigenda kuba kizibu nnyo okukola entertainment show osinge ettutumu Straka Baby yalina. Straka Baby teyagwa. Akyali w'amaanyi mu linnya lye naye ekisanja kye kyekyavaawo. Kubanga abantu tulinga muddo. Naye ekibuuzo ekibeerawo nti mu kisanja kyo nga gwakutta akati osobola okukitegeera nti gwakutta akati. Bangi babeera ng'ali mu biro bye n'atamanya nti ali mu biro bye. Akagi ne keggala nga talina kyali. Mu kaseera nga Mukama akuwadde ebiro byo kubanga atwazika byazike, mu kaseera nga Mukama akuwadde ebiro byo otegedde nti oli mu biro byo? If yes, obikozesezza. Bw'obanga osobodde okukozesa akaseera ko okirowoozaako nti oliwo kaseera buseera ogenda. Oba olowooza nti wajja wamala. Era nze ndaba abayimbi bangi n'abantu bangi ne baga nti oyo yali musiru, oyo yagwa, omanyi yagenda n'atandika kukola bino, yagenda n'atandika okuyimba, eyali mu kadongo kamu n'adda mulaga. Nedda, olwo akaseera ke lwe kaali kavaako. Buli muntu Mukama alina bwe yamuseetinga akaseera ke bwe kagenda. Tulinga bannabyabufuzi. Waliwo abagenda obubi, waliwo abafa obufi, waliwo abagenda ekimpowooze, waliwo n'abavaako mu maanyi.
mu bulamu bw'ensi eno bwe tuli waliwo omuntu nga buli omu alina bw'agenda ogenda, buli omu alina olugendo lwe, buli omu alina ensebengerera ye bw'atambula okuvaawo okwovaawo otya. My people, wakati nga Mukama atwazise akaseera ako, wakati nga Mukama atwaziseemu emyaka egyo, wakati nga atwaziseemu emyezi egyo, tuleme kwerabira nti bye tukola waliwo bangi abazze babikola n'okutusinga. Tuleme kwerabira nti mu kifo kye tulimu waliwo bangi ababaddemu abakoze ebisinga ne bitukoze. Tuleme kubeera awo ne tulowooza nti ensi yaffe, ensi si yaffe. Tugiryako makola, tulinga muddo. Tulinga muddo. Tuyina okuvaawo omulala gumere. Ate tosobola kera ku makya n'obeeranga muddo n'ogamba nti kakati nze we munkuulira, nze we munzigira wano. Olwo kiganye kiwedde. My people, ekibuuzo ekiriwo mu kaseera Mukama kakwazise okitegedde nti ke kaseerako? Bw'anaaba akakugyeko okyasobola okuyita mu bantu oba bagenda kugamba nti ani ataamulaba ngalowooza ensi yiye, ani ataamulaba? Tombuulira muntu oyo maama ng'omuyita buyisi nakimba, ng'omugamba bugenaga kikyo ŋŋamba nga tagambwako. Mikwano gyange, ebyo byemazaamu bye bimalizaamu bwerere. Ekintu ekitalina kwemazaamu mu bulamu bw'ensi eno baliyita ttutumu na nsimbi. Ettutumu terikwemazangamu mukwano gwange. Ekiyitibwa ettutumu terikwemazangamu kubanga tewali aliba na ttutumu lya myaka 2. Era nze I still respect these 3 people. I respect Honorable Kyagulanyi Ssentamu, I respect Big Size Baby Cool, I respect Dr. Jose Chameleone. Aba abasajja bakiipinza amannya gaabwe for years, for decades. Naye gwe okiyita kyangu okusigala ng'oli ku top. Kati gukeera ku makya n'okuba hit n'owanika Uganda yonna, tekitegeeza nti ogenda kugyawo Chameleone, tebakulya ekinusu. Era tekitegeeza nti osinga Bobi Wine, era tekitegeeza nti osinga Bebe Cool, wabula mu kaseera ako gwaliko. Mu kaseera ako ye gwaliko. Ani agenda okukola show y'abaana asinga eseze omuto? Ani agenda okukola show y'abaana asinga eseze omuto? Eseze omuto teyagwa, akaseera ke kaggwako. Wabula wadde akaseera kaggwako ajja ne bagamba nti eseze omuto wuuyo, n'omubuuzaako n'akubuuzaako naga nti nange nsanyusa okukulaba. Naye gwe akaseera ko bwe kanaggwako teweekweke mu bantu. Oli munnabyabufuzi, oli munnabyamizannyo, oli munnakatemba, oli muyimbi, okozeyo ettutumu lya mwaka gumu otambula okina. Ensi tokyayagala gitegeera. Bwe bagamba ku gundi ovuma buvumi, bwe bagamba ku gundi osooza, bwe bagamba ku gundi okimba, bwe bagamba ku gundi otalina kyaŋŋamba, bwe bagamba ku gundi agambye nti awo bakadde. Oli muyimbi munne yakusooka muga nti muganange Kakkana evuga speed nene maani anti abo bambwa tebabitegeera maani wange, okitegeera maani. Kati kaze bw'abanga alowooza nti byennyina okola lwaki ye teyabikola n'asigala ku noobu, okitegeera. My people, ensonga enkulu teri wano we tuli ku lwaliro. Ensonga enkulu eri ku life after. Life after. Bino byonna bye tukola tubikola, naye enkya yaffe egenda kubeera etya? There is that life after. Tugirowoozeeko. Bino byonna byolimu amataala ge tulimu, buli kimu kye tulimu, tukyali bavubuka, tukyalina amaanyi, tukyagooma, tukyakola buli kimu ekyeffujjo. Abanywa omwenge bagunywa, abagenda mu birabo by'omwenge ne bakola kimu bakikola, naye enkyayo eri etya? Life after. Twewalenga nnyo okuwaliriza abantu okudda ku nsozi batulinde. Olinaga naye Mukama wandimpangaazizza.
nengenda okufanga ndabye ku mwana oyo ng'avudde awo waali nengenda okufanga ndabye omuyimbi oyo ng'avudde awo waali kubanga tewali ataliva waali obulamu bw'ensi eno bwe buto bwe buli muntu oyinza okuba ng'olina ettumu olwaliro naye togenda kubeera na ttumu eryo mirembe na nnaku akaseerako kagenda kujja nga you have to live akaseerako kagenda kujja ng'ebiro byo biweddeko nze mbadde nnyo mu media nzijukira ebiro my friend omusajja eyakuba ekintu n'akyanaamiriza n'akuba buli wamu omusajja yaleeta abapulezidenti ab'amaanyi be twogerako ku lwaliiro bamuyita omusajja Pira Sematimba Sematimba oya kikati mukwano gwange ani agenda okukola ebintu asinga Peter Sematimba bino byonna bye tukola babikola mudda ani agenda okusoma amawulire g'oluzungu asinga Bare Francis ani agenda okusoma amawulire g'Oluganda asinga Kyagera Musisi wanji ani agenda okuba show ya music asinga Straka Mwezi ani agenda okukola political show oba talk show asinga Mulindwa Muwonge do you think nti olina ekyamanyi kyosobola okukola osinga abasajja ba Made in Sereko olowooza olina kyosobola okukola osinga abasajja ba Patrico Mukama akabeera katwazika kaleme tugira tuti nze ekisinga okuntiisa lwaki all the time I'm feeling unsecure all the time being uncomfortable kubanga nkimanyi nyina yenkya naye neebuuza enkya yange egenda kubeera etya kyova olaba ntambulira mu bulamu bwa mirundi ebiri ntambulira mu bulamu buno obwamu obw'amataala ne ntambulira ne mu bulamu obw'enkumbi nti omuntu bw'anandaba mu ggambo tutajja kuneekanga nti noonaalima maama mbadde simanyi gw'omuyimbi akinaguka ku banno olowooza luyimba kirwogenda okuyimba osinga abasajja abayimba ennyimba ba Lord Fred Sebata olowooza oli wakadonkamu olisinga abasajja ba Sebata linnya lidduse kubanga bangi tosobola kubasinga olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu otambulako kyotambuddeko ebisigadde n'obireka n'otambulako kyotambuddeko ebisigadde n'obireka n'otambulako kyotambuddeko ebisigadde n'obireka tomala budde ng'olwanyisa abalala tomala budde ng'okugira abajja mu field y'emu tomala budde ng'oga nti kaakati abo nze ndaba abaana bangi aba TikTok I'm sorry bankwasa ennaku TikTok mu Uganda mweri yazze tugiembrace nga abaana bangi batandise okuginyumirwa naye at the same time ndaba ba TikTokers bayita ba TikTokers ndaba ba TikTokers be Uganda nga everyday babeera mu kwevuma era nze kyekyajintiisa nendooza ba TikTok abalina tambulira mu bulamu bwa kwezalawa bulamu bwa kwevuma bulamu bwa kwedisinga kugamba nti oyo musinga oyo tasobola kukola kyenkola that's not life my people ne bwoba olina likes meka ng'olina views meka si gwasinga buli lw'olibeera nga gwasinga mu kitundu ekyo lowoozaako ebitundu ebirala nti naye nayo nze nsinga bw'obeera nga gwasinga mu Uganda lowoozaako Kenya oyogera bw'oba nga gwasinga mu East Africa lowoozaako mu Africa oyogera bw'oba nga tonnasinga ku ebyo sirika ne bw'oba nga gwasinga mu Africa lowoozaako ensi yonna gwasinga ne bw'oba nga mu nsi yonna gwasinga kangereza ku TikTok gwe wasooka ogigendako olwo yasooka okugenda ku TikTok ayogere ki ne bw'oba nga ku lwaliro gwasinga emmotoka ey'ebbeeyi naye turespectinga omusajja yasooka okuvuga emmotoka mu Uganda ne bw'oba nga ku lwaliro gwasinga ennyumba ennungi mu kitundu respectinga omusajja yasooka okusenga ku kitundu ekyo ne bw'oba nga gwasinga edduuka eddene mu Kampala weetaaga okurespectinga omusajja yasooka edduuka mu Kampala nga munnauganda
ne bw'obanga gwe president mu kaseera kano weetaaga okurespectinga omusajja yasooka okulembera eggwanga mwoli. Ne bw'obanga gwe ssentebe ku kyalo weetaaga okurespectinga ssentebe yasooka. Naye ebiseera ebisinga tutunulira biro byaffe ne tulowooza nti ffe abasinga, ne tulowooza nti abaatusookawo tebalina kye baakola kye baakola, naawe ogenda kukola ky'okoze, ojja genda. Naye wakati ng'ogenda otya, okuwummulako kugenda kubeera kutya. Ebyo byonna tulina okubyefumiitiriza, ebyo byonna tulina okubirowooza, tulina okubifaako. Njagala bagamba ekintu kimu nti byonna bye tukola tubikole, tubeere n'amaanyi, tubeere n'ettutumu, tubeere ne ssente, tubeere n'obugagga. Naye tewali bugagga, obugagga tebukoma. Era abantu bangi bagamba nti nsaba Mukama ompa obugagga. Olowooza obugagga kyeki? Eyo ndowooza naye enaaba topiki ya lulala. Obugagga kyeki? Tetumanyi bugagga kyeki. N'abasajja ba Bill Gates bakyasaba obugagga. Buli step gy'otuukako yeekuwaliriza okutuuka ku ndala. Naye kyannaku nnyo nti omuntu atuuka ku step n'alowooza nti amazeeyo. Bw'obeera nga gwe omuyimbi asinga mu Uganda, lwanako obeera omuyimbi asinga mu East Africa. Bw'ofuuka omuyimbi asinga mu East Africa totuula, lwanako okufuuka omusimbi asinga mu Africa. N'ebitiibwa ebirala bwe bityo bwe biba, n'obugagga bwe butyo bwe buba, ne mu mbeera za bulijjo bwe zityo bwe zibeera, y'embeera mwe tutambulira. Tokoowa. Naye tweggyemu ekintu kimu, okutuukawo nti tulowooza nti ffe abasoose okutuukawo, okutuukawo ne tulowooza nti ffe twamala, okugwa mu woofiisi n'ofuuka manager n'olowooza nti ensi yiyo, ne weerabira nti waliwo abaasooka mu woofiisi eyo nga tonnakajjala nga tonnaboggola. Sooka weebuuze nti oyo gw'osikidde kiki ekimuviiriddeko okuba ng'omusikira. Bw'otazuula kiremesezza oyo gw'osikidde, naawe bagenda kukusikira. Nze nyina ebintu bye mpulira ne nga tulina okuba abakakamu. Akaseera kaffe ak'obunafu kagenda okutusanga nga tetuli waggulu, kubanga tujja kugwa bubi. Tulemu okunyooma abantu, tulemu okuzalawo abantu, tulemu okujevuna abantu, tulemu okulowooza nti twatuuka tetunnatuuka. My people, tofumbirwa n'otandika kulowooza nti bonna abalemeddwa obufumbo basiru. Nze bannange nze mbawulira nnyo, oyo omukazi musiru era namanyirawo nti agenda kunoba, awanise tasekerera wankenku. Bw'obanga okyakozesebwa tosekerera gwe bagobye, naawe basobola okukugoba. Tolowooza nti oli mugezi nnyo okumusinga. Bw'obanga weekozesa tosekerera kampuni egudde, naawe ye esobola oggwa bw'otaazuula eri ki ekigisudde. Bw'obanga oli driver tosekerera gw'osanze ng'emmotoka emuwabyeko, naawe esobola okuwabako bw'otaazuula ki ekimuviiriddeko okubanga emmotoka gy'abaddemu emuwabako. Tetulina kye tugenda kukola kitakolwangako. Tetulina ssente ze tugenda kufuna zitafunwangako. Tewali mirimu gye tugenda kufuna gitafunwangako. Tewali wa manager bugenda tuwanika butabangawo. N'olwekyo byonna bye tuli waliwo abaatusooka okubibeera. Tuleme kulowooza nti bye tuli ffe tusoose okubibeera, tutambulire mu nsi ey'obukakamu. Ensi ey'obukakamu egenda tuwanguyira nti n'okuwummula tujja kuwummula mu bukakamu. Nze nzikiriza nti Lugonvu nsobola okukeera ku makya n'ensibula midiya yonna, buli munaga nti kozi Lugonvu yaliyo nti namusanze nti ensi n'ogenda mu bukakamu bwo n'osirika. Naye waliwo akaseera ne baga nti omulamu tawoneka. Ne baga nti omuyimbi gundi yagwa. Waliwo abayimbi bemmanyi wano nga January to December toligamba nti yagwa, toligamba nti ki, ate nga muyimbi mulungi nnyo. January to December tebagwa. Akubuuza ati ddire nali waggulu oba ddire nali wansi nga teruliwo. N'olwekyo mikwano, tubeere bakakamu. Bw'ofuna akasente mu famire tofuukira famire ekizibu, si gwe asoose. Bw'ozimba akayumba akalungi mu famire
tokudalira ba family kubanga aliwe yasoko kazimba mu family. Omwana wo bwatuuka ku university mu family nga mwana we yasoso kutuuka ku university tokudaala kubanga wadde omwana we atuuse ku university mu family naye njagala ojjukire era okitegeere era okkirize nti waliyo mu family yammwe eyasooka okuweerera omwana. Kati gobanga owo atuuse ku university lwaki towa respect ole yasooka okutwala omwana mu ssomero mu family yammwe yonna? Toyina kyogenda kukola nga tekikolwangako. Toyina kyoli nga tewali yali akibadde. Toyina wootuuse nga tewali yali atuuseewo. Tubeere bakkakkamu. Ensereme tuvuga ensi. Tubeere bakkakkamu. Emirembe gireme tuvuga emirembe. Kubanga abantu ffe tutondawo emirembe. Emirembe si gye gitutondawo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Mbagaliza birungi byerere. Benyiziza munansonyiwa.